inze nsobola okukwata omuntu ne mutuga ne mulaba nga afa kasita abanga anemesa sente kabato okumanya nga I'm a very bad person nsobola okufumita engalo zino bbiri mu nnyindo ne nkulaba ng'oziira ofo gwawo bw'oba ng'oyagala kunnyima sente kabata nze nsobola okukwata omutwe gwo ne nkubba empibbiri bwe nti nsobola okukujja mu bulamu bw'ensi eno bw'oba ng'onemesa sente. Njagala kakalaamu tuliba wano ogenda kulaba emaliriza y'oyo mwana egenda kuba mbi. Chicken toli wanjawulo genda olabe tubadde twogera genda olabe kono omuvubuka eyayimba olusuku lwa sementi. Where is he? Nalimpa bambi kyalimpa aliriddawa ne ku Malala nkulaba chicken oyogeza Malala oyogeza maanyi olina maama wo oyogeza Malala oyogeza maanyi olaba gwaliko fena tubaddewo ke Kampala. We've given Kampala ne Uganda ekimala nenga tebatukutte ku mabina sindise buwemu tetukoze ebyo. Chicken kankubuli eyo video gye wakoze tebali kuyimiriza mu maaso ga mulamuzi ne bagamba nti oli mwana muto nedda wali otegeera. Oyagala okakasa nti Chicken ndi mubi ndi muntu muzibu. Wake up one time oyingire mu kubo lyange nga nzijjawo sente ojja kumanya Chicken owaddala. Kabata nze when it comes to money I can lose the entire world. Olaze ensi nti osobola okutta omuntu kulwa sente gwe bali bakweta bakwejjako ab'NRM kyangu nnyo bajja kusuulira mulambo ngate gubaddeko guliko likeji gubeeko bagukyusiza nga wabyogedde bajja kukyusa bati baddira omulambo ogwo baguteeke mu $5 bajje video nti enkyusa eno wagyogera enenkyusa ya chicken wagambye omutwe ogukwata n'okukyusa n'osindike engalo bbiri mu nnyindo bajja kuddira omulambo ogwo bagusindikemu engalo bbiri mu nnyindo bagambe okusinziira ku mulambo guno n'akatambi kano ono omwana yasse omuntu. Chicken kati gwe era nze Katonda kankusabire nkusaba bino okuva kati wakoze video eyo Katonda wakuyamba Kalimu ate bakalimu sente z'okweyambulira wagaba nnyingi Katonda n'amala akuyamba n'akuwa $5,000 oba 10. Chicken nonya business gy'okola osookwe okakkanemu ya massage Best Hotel mu COVID yabeeranga nzigule nga bakolayo wa malaya kati gwe Chicken by'okola ziri business z'abasajja omulabaawo ng'emabega abamuliko bannyindo mpanvu bati Best Hotel yakolanga mu COVID ye hotel ni mba malaya babajja mu nsi erinaanyeewo tebabakwatako kati goli awo weeteze mbundesa abawala ne bakola gwe bali kuyoola maama wajja kujja akaabirye mu maaso g'abantu nga teri amusaasira. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyo nga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalaamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com.
kakati oyo anti lwaki olusi nkuzayo ko ekiri ebulaya katono abantu bampereza message nga bangamba nga tewa stoppinga stoppinganga naye season eno gye tulimu mbaya nnyo season gye tulimu nti erimu politics erimu ebintu bingi n'ebitambula ogenda okwesanga nga eshebbiyo zikola olunaku lw'olumu nani-stop nga tabu yennyini so yensonga lwaki olusi tumaliza nga tukozeyo emu ate okusinziira ku politics abagenda mu maaso netutakola kigenda mu maaso ne politics waba awedde bulungi nnyo nga bitambudde bulungi tujja kuddamu tulizoninge anyway njagala tugenda kukola ku story y'omwana ono nkimanyi abantu bonna bendi nabo around tebagala kumwogerako lwaki balowooza nti the more you talk about this boy is the more you promote his morals and everything. That's what people tibalowooza abantu bali around. Naye omanyi TikTok ya welcoming abantu bangi nowesanga nga n'omwana green wali nsobola omutuukako video era wali ngesobola omutuukako n'akulanga alaba ng'ekintu ekikola ekimanya tuyinza obutastopinga but woyogera tekikuvaako nti wayogerako receiving byetwakola mu 2021 byetwakola mu 2022 byasigalayo so okolako kyosobodde njagala owuliriza omwana ono omaliriza submission yenyinza obutakusalasalamu nnyo leero newezira abaddakiika 2 batamujala nkuwa obudde owulirize nsobola okukujja mu bulamu bw'ensi eno bw'oba bunemesa ssente kabaka ndi mubi wali ekikozeeko siina gwe nali nkikozeeko kubanga tewali yali agezezzaako kulinnya mu kkubo lyange litwala ssente oyagala okakasa nti chicken ndi mubi ndi muntu muzibu wake up one time oyingire mu kkubo lyange nga nzijjawo ssente ojja kumanya chicken owa ddala Kabata, when it comes to money, I can lose the entire world. Wechituka kusente ndi muntu omukambwe ondaba bulungi Kabata. Laba kugezeza. Inze nsobola okukwata omuntu ne mutuga ne mulaba nga afa. Kasitaba nga anemesa sente. Kabata okumanya nga I'm a very bad person. Nsobola okufumita engalo zino 2 mu nnyindo n'enkulaba ng'oziira ofa gwawo bw'oba ng'oyagala kunnyima ssente. Kabata nze nsobola okukwata omutwe gwo n'enkuba empi 2 bwe nti nsobola okukujja mu bulamu bw'ensi eno bw'oba bunemesa ssente. Kabata ndi mubi. Naye Mukama omanyi anange kabata anyway ne chicken olaba sente chichi nina ekintu kyenjagala okugamba kakalamu nina ekintu kyenjagala okugamba nga njagala kigamba omwana chicken batuufu abantu abagamba nti tebaagala kumwogerako kubanga bw'omwogerako oba omwongerayo naye Kabata obubi bwe bweyongera mu nsi nga biro bya bubi bweyongera ate wotobwogerako ng'oli mu position ebwogerako nti bubi oba okoze ensobi kubanga nga wogambye video mutabani wange asobola ogigwako naye n'atalabayo ndala evumirira ekyo ye n'alowooza nti chicken yagamba bw'omulemesa ssente asobola n'okukukyusa n'akutta kiva ku Kayirimu Irigi agambibwamu yakwata bawalabe nga bakyali bato wayiseewo emyaka nga 18 right now abaana bakuze ne trauma eyo okutuusa omulenzi bwe yavuddeyo mutabani Raminish oba bamuyita Ramini n'avaayo n'ayogera ono guy abantu tebagamba nti ayinza n'okwata n'abaana kwogera ne Kayirimu Irigi n'avaayo n'akola ebit-shirt n'ebiki n'agamba nti free ye n'amuwolereza
tewali yavuddeyo kwogera ku nsonga eno poliisi biki byonna bonna amanya ga Balamu ga mentioningibwa mu eno situation ono omwana yavuddeyo ye n'alaga nti akiirawo nnyo sisuubira nti ne Kalimulidde yatandikira okubeera kye yafuuka ono yali yazaaliddwa yayita nazaalibwa kati amanyi ki bye yafuuka ngenda kugamba munanga ate nno story eyo aba bavubuka nga obalaba n'abamu banalayo abaana babiri bali bapangisa waffe Bukesa oyo mvubuka oyo era nze nali manyi mwana wa Kalimulidde problem by the way kansoke njogere ne kino kwa nalayo Fifyoke yakyogerako ne waliwo omuntu omu yagenze n'akola post n'agamba nti ne bakyotala mmwe tetubalabyeko mu bintu by'Abannayuganda tubalabanga kocho vola abantu bambi babatuna tulolinga abalaba feeling inze nagamba lumu omuyindi ne mugamba nga biringa byakusaaga ngereza ku kino ekintu ekiro namugamba mulaba muri Uganda temukkiriza bawala bammwe kubawasa ne community yammwe abayindi balina community yamanyi mu Uganda naga community yammwe werifuna ekizibu kiri bakyamaanyi olaba abaana bakyotala nomala ogenda okwana abaana baabwe abo basobola okukolako olutalo lwotomanyi kibula kati n'ebizibu ebimu era ebyabafunidde abantu abamu babatunuliranga firimu baga bano babadde gye bali era ssebo abo babebekulu ogenda obayingiramu bajjamu omuntu si kyangu otegedde okuba weesibye biliyo n'erinnya oba olina ssente ofunyeyo muganda omulenzi gw'ovujjirira n'ebintu ebiringa bwe bito but however ekyo katusooke tukireke tuteeke emabbali katudde ku kino omuvubuka oyo waavaayo nga bakutte baganda be yayogera n'agamba nkimanyi Kalimu ogenda kuwa abantu ssente bangi proactive action era n'agamba ba YouTube mba mwagala okukola ssente mubuukire emboozi eno bagenda bayita obbawa ssente chicken n'akiwulira n'akola gwa Balamu gatya Balamu lwaki yagagga olusinga abantu abali bakolera Museveni nga bwakitegeera nti Museveni agenda Kamoocha yaleeta amasapiki n'aleeta tenti nga tebanamugamba n'ateekamu ssente n'abiteekawo amala kukola n'abanja era nga tafaayo neweziba teziriiwo gwomanyi Balamu yabanjako gavumenti ssente kumpi almost koota ya budget kati nga Museveni omusasula alinamuwa bwa minisita nti ogira obbirakawo naye ssente zotumanye tetuzirina okitegeera kati Balamu yateekangamu nga talinda ng'ebyuma bye bikola na buli kimu campaign ozanga wezigenda Balamu campaign za Museveni nga yateekamu ebyuma wano eri bagenda okumala campaign ebyaddala nga Balamu abanja nga trillion namba ya shilling ngera mbutupu omusajja akoze eki kati nga NRM tebalina ngeri gye basala mwejjako osegeera kweyongereza eddogoli n'ebirala kati wuuyo waali now Kakalamu nyina ekintu kye njagala okugamba ng'oggyeko ebyo oyo mwana bye yakoze mwana gwe chicken lwaki nkwogerako okay ne sitakwogerako nze tolina kyonnyongerako right now osobola okuba nga otrendinga ne mwawule abantu abamu balinga abantu bawano be nagamba nti yawula hard labor ne work Kakalamu omuntu asobola okujja n'akukaka nti no kola oyina Bulaya oyina kukola yawula hard labor Bulaya waliyo kye bayita hard labor ne work sajja kola hard labor osegedde chicken mpuliriza osobola okulaba nti kati osobola okugenda mu comedy store ne bakwogerako Mariachi Babizonto ne bakwogerako nga kifuuse nnomo gw'okugwa ebbakuliza abakazi ng'era okiraba kiri nnomo osobola okuba nga okiraba kiri nnomo gw'okola by'okola ne bakuyita oba emmanju oba n'oyita emmanju poliisi n'etakunyega n'olaba nga kiri nnomo do you know why Kakalamu tukyali mu campaigns kati obeera mu campaign osirikira bintu ngi nedda omanyi nedda Kakalamu full figure kyagamba kituufu akimanyi yagamba nkyogera nabagamba alien skin omulaba bagenda muteeminga nga campaign ziwedde either Bobby awangudde oba Museveni akabbye Kakalamu ngenda kugamba mu mwaka omwaka gwa campaign is a stupid year gwe mwaka Museveni between full figure
ne Lugumayo Lugunda Rwakana Lugunda Museveni alondawo full figure omwaka gwa campaign guba so stupid nti Museveni Rwakana Lugunda ayogera ne Trump ne full figure Museveni agamba Rwakana Lugunda ogirodda mu New York full figure yali important more important than you mu mwaka gw'okulonda Museveni alonda Buchaman nga tamaze na kufaayo kunonyeza byafaayo bamugamba ono yalina ebyama bya Bobi Wine omwaka gw'okulonda gwa kisiru nnyo nalaba omwaka gw'okulonda kusiriwaza bannayuganda emyaka emirala 5 omwaka gw'okulonda Museveni tomulaba nti wamalala nti Museveni agatta ebintu bisatu abba akalulu ako naye mukabba akabisa magezi nti nkakoze nta buli musuru yenna nyina omuleeta ekyokubiri bagenda ne babala nti kati kankugereza ekintu bamugamba nti Alien Skin ku gaali zaakola yasobola abayayi ba Bobby kati Alien Skin n'akola effujjo lyonna ng'alowooza yasoso dikola okumanya Alien Skin musiru ne bamutwala mu Arua actually ngenda kugamba Kakalamu Alien Skin bwe bamututte mu Arua ye yamusudde abadde tagwanga completely kubanga batadde sente mu Arua omanyi lwaki Arua jukira Arua ye yakola Bobby Arua mwe battira driver wa Bobby nyemotoka ye kyaliyo kati ye Arua babadde tebagala Bobby kugenda ku ate n'agenda asaba ennaku z'omwezi ennyini ze battiramu Kauma driver we ngali mu Arua ne baddira Alien Skin ne bamuleeta ne bakola ebivulu mipiira n'emmere abantu badduse ku kisaawe nga Bobby ayingidde Arua ne baleka Alien Skin yekka yakomyewo e Kampala nga yeebwalabwala Alien Skin bw'aba yali teyagwera ddala complete yagudde ng'agenze mu Arua kati uli akana akantu Kakalamu ngenda kugamba ye buli kaseera agwa no Kakalamu waliwo muyimbi Kakalamu ngenda kugamba kati Kakalamu ngenda kugamba mpuliriza kye nkugamba waliwo omuyimbi okugwa n'asigala ku TikTok ngoloza wa amaanyi kati kankule Kakalamu Fik Gaza hari ku TikTok tumulaba ne Fik Gaza talina mmere yakulya talina mmere yakulya kati Fik Gaza ina mkono gwe yategula ne nebuuza tali wange lwaki yagenda ne omujukira tali wa omwala gwe yagenda ne Fik Gaza tomunjijukize bulungi oyo alina omujja anti kati abo abaana balaba bagenda ne beeteekako ebyo nkye nkugambye abawala baffe ab'e Uganda basiru nti akulekawo Kakalamu n'alaba Fik Gaza ngazze ne ssente za muhoozi zonna akye nkunyonyodde ne Fik Gaza we twogerera talina kyakulya ogenda kulanga bamukanyugene mu nnyumba wabweru waba yamuzaalamu akye nkunyonyodde kati Kakalamu kati kankubuulire Kakalamu kankubuulire gwe tekikwewunyisa ng'oyo omuwala akola ku NTV yawasa Frank Antambi ng'omanyi nti nno omuwala yali alowooza Frank Antambi engeri gy'ayogera nga Juggernaut tyalina buli kimu omuwala yagenda okuzuula ng'omuvubuka aleeta t-shirt mu nnyumba na saati nga talina n'agamba nviira nga talina kubanga omuwala naye oyo omuwala sisubira nti yali asobola okubeera starstruck ng'olende no omuwala naye survivor mu ngeri yali akola ku Swans azze n'alaba omuvubuka kasuku gwapika n'alowooza bannange bwe sitavaawo n'ono no anti nkugamba okay atuula ku show ya kasuku n'alaga nti ategeera nnyo kakati omuwala kyemmwebazaako omuwala mwasuze mutya yabuuka mangu n'agobwa n'agamba kangoba eno nabbubi kati Kakalamu ekyaluwa Alien Skin yagudde agenda kusigala ku TikTok kubanga alina abamupika Kakalamu campaign weziggwa ogenda kulaba order ogenda kulaba file eziva kati Kakalamu twali wano who knew nti bagenda kutandika okumenya akabira ako mpola mpola nga n'abamu baliruzira twayogera ngano nga buli omwe alaba tekisoboka naye tekisobose kati Kakalamu ani yakitegeera at this time nga ne campaign tezinnaggwa Alien Skin abaana be bajja bakwata ate amawulire ne gasirika teri yakiraba nga kijja
kati katudde ku kino bili abiri mu gumna abakone sipapa nga ali mu kyenkunyonyodde kati oyo mwana si gundi alien skin tatuuseeko ku maanyi ga sipapa yabeeranga n'emmotoka nga nnyonjo abasikale ba SFC n'emmundu zaabwe na buli kimu ne buutu ya ssente ono ekimuyambye asiiba ku ssimu na kulya mayirungi sipapa tabeeranko wantu wajjamanga wa mwana ono nkyekunyonyodde sipapa yalina kiraasi kati olaba sipapa ali luzira kati ekyo nga nkivuddeyo kiri for another day kakalaamu njagala okugamba ate kakalaamu kankubuulire twegendereza abakazi betuzaalamu kakalaamu osobola okuzaalamu mukazi ng'ali densi ne wejjusa n'olunaku wamuyingira mu magulu nze mmanyi taata wa chicken yejjusa olunaku lwe yasinkana oyo mukazi omukazi atasobola nagamba ku mwana we kyakola kakalaamu mu Uganda teriyo mukazi asobola kulaba mwana we nga chicken byakola n'atavaayo kumuyamba ne n'avaayo kumuwagira ate kakalaamu kankubule wolabanga bannayuganda nga balaba vidiyo zo bwe bati webuuze bintu biri bandaba kunsunga oba kumpagira ka chicken buli walaba numbers ezimulaba ku TikTok yabayita abawagizi kati ate bannayuganda bakola bati balina gwe balabanga wanu kukusunga nagambye omuntu olaba kati ye nagambye fivi nze nkulidde Kampala kakalaamu tugenda kubeera wano okujjako lubongo yanga bamubidde nga bwe bakola nsereko ogenda kwewunya akalulu ka Kampala Luzi sibe Luzi alaba trendinga sike kalulu bannayuganda basobola okugamba owaye kandaye kono omusajja anjeko stress naseka waliwo agamba Luzi yayogedde kirero kakalaamu omanyi nti wali abantu abavuma Bobi Wine naye nga balina numbers omanyi lwaki omuntu akola bw'ati omuwagizi wa Bobi Wine owaye kandabe Godfather kyavumye Bobi Wine si kubanga akuwagira ng'ayagala kulaba leero wavumye eki Bobi Wine either akuddize oba akipinga indeno Calvin Kayanja wange kyenkunyonyoleka Calvin Kayanja alaba abantu abamulaba tebamulaba nti kyobola bawobo oyagala okukitegeera genda mu comment section z'abantu abo waliwo omukazi atunanga ekidoli ewe UK ojjola be comment oyo asiba avuma Bobi Wine afuna video nga Bobi Wine jagenze gundi tenatandika n'abuteekayo genda ne comment section bamuvuma kitegeeza abamulaba tebamuwagira bajja buzi kulaba omukazi ono leero yatuvumye eki ka chicken yalowooza nti abantu abamulaba bawagizi kakalaamu yawula ba fans ne ba fanatics kakalaamu omukazi abantu abakugulya nga tebagala kwebakako ticket nti ogende mu business class bakulabirire abo si bafani those are your fanatics kakalaamu omusajja oli musumbo we UK namugamba nzija ne kakalaamu teyambuuza teyakayana ne walaba watuuka mu motoka omusajja yajjayo ssente nga kagamba tetuli ku $2 kimanyi paundi tayagala namwogerako kati aba abantu so yande ngambye wisdom lwaki oleese omuntu nga sagambye kujja naye omusajja tayagala namwogerako kati kakalaamu tulina abantu nga bafanatics chicken alina abantu bamusunze akola bwati kandaba omwana ono leero kyakoze Katonda wange Katonda kati ye chicken walaba 10K 100K nagamba nina amaanyi haba wisdom bangamba ki habukera bangamba ki waliwo abakulabanga bakusunga omugenzi Isima yakola video gye yejjusa gwokimanyi nze nkimanyi yangamba tutudde nanga kaye nejjusa video gye nakola mu t-shirt ye NRM nga ndisimanyi luddawa nengamba abantu tukiri simanyi biki ebyo yangamba nga tetuli kumpewo nanga nejjusa video eyo naye okimanyi video yatambula netuuka na luddawa mu bazungu nyamulemesa deals nyingi nyo ne sponsorships kyekunyonyodde kati ekibuuzo kiri nti abalaba Isima mu eyo video baali bamusunga oba baali bawagizi baali bamusunga waliwo Plasco yali agenda kufuuka ambassador Plasco ng'akubye ekikalu bulungi nyataddeko akataaya ayambusi agenda tuka ku Monday ayagala agenda signing a deal agenda tuka mu office nga buli kikola mu sikiwedde agenda tuka mu office esalawo nga alino salawo alifuka tambika yingira mu office nga tuleka tani we the national
Omusajja n'amugamba, my friend, this is you have to clear the air. Omawe yali alina ngazidiruze zayagala okubalula awo nga ziri serious, yali talikukulira bintu ng'abyogera. Kala kino kiwedde, kuno kino kiwedde, nvudde mu bwavu buddeyo. Nenda ku Prascon katandika muletera obuzibu ako ngabo badde kati chicken video katika kubule kakalamu Museveni mugezi amanyi n'akwata ku mwana oyo engeri gyalimu ekikula kiri byakola biri abagamba omwana ono nsolo mukwata ne tulifuna obuzibu n'abazungu. Jukira Trump yavayo n'agamba Museveni ne Uganda government tujiwa $1 million mwenda kuzirya mo. Kati wa Museveni wakwata chicken nti lwaki oyina emize giri America ejjagamba sente tukuwa zaaki. Bulinako olya sente za pato okwata abantu ba practicing bye twagala. Kati wulira Museveni abagamba police oyo mwana mmuleke. Ekirungi Natasha yafuka ambassador wa manyi. Anti wulira Museveni akugamba Natasha tabiria. Muhozi tabiria. Musoke mmuleke. Kakalamu nalabya abantu abakambwe ku baana baabo mumanyi ye Museveni. Agamba Muhozi abiria. Natasha tabiria. Oya tusoke tulinde tuyite mu campaign lwaki n'amala akwata chicken tamanyi Trump kyagenda kwogera. Trump asoro mugambe tufunye reason y'okukuba. Ate Trump abagamba tabyagala. Ati tabyagala ne government ati Trump ajja kuvaayo government ziri ziba ne institution buli lunaku tukuwa $1 million mwenda. Tosobola kukwata muntu ali ebintu. Kati Museveni abagamba kansoke mpite mu kalukano ndabe engeri gye nakabbamu. Ndio ono chicken andabe. Era chicken nkulayirira ebigambo bino. Campaign ezo nga ziwedde. Either tuwe. Abakazi bola abanarwisa abo nga bamaze okubba akalu. Tasola kutuula bwati. Ngoyo mwana ezo video bazirina bati olaba ngai bayine yayisima ba Prascon. Video za chicken bazirina. Kakalamu campaign nga bamaze okubba akalu nga bakabya ogenda kulaba abakazi banarwisa. Bajja nyiga amapesa bagambe damulya. Tunonyezo no mwana. Gwokimanyi nti basobola okunyiga chicken nga nesitetegedde. Kati ate basobola okukola akantu chicken basobola gamba ate mukwata lwebyo ne bamutega ekintu ne bakulaga chicken nga yabadde n'omwana under age ne bamutwala nga bamuvunana gwa under age sibiri namwekubira eruzira kye basobola okukola kati eyo government nzibu oyo chicken nkulabula bwe bali kuteeka mu kkomera abakyali bajja kuteekako abasajja ng'aba obakakase engeri gy'olina akabina akalungi anti okwogerera ng'aba yali abaddeyo emizira. Luli baali tebamumanyi nti abyewaanisa bali mwezo yamuteekayo okwo yali ensi yali tekimanyi nti ye yeewaana n'akabina ke. Kati abo abantu balaba Kakalamu ngenda kugamba gavumenti ya Museveni eyombi naye gavumenti ya Museveni eyo erina karakita mu bantu abamu bagenda mumukwata. Owulira ekigambo kyoyogera si papa yakingambako yakigamba anti si papa agenda afuna sente za gundi za yagenda oyasisinkana ndowooza Museveni ndowooza n'abulwa ekyokumugamba kuba yagenda olwedde alina kati Museveni n'amugamba naye kati nkukolere ki ko si papa nti ntambula n'abamawulire abamawulire abo bansumbuwa nga tebalina ntambula nsaba otugulireyoko ku ki drone nga bamusimbulwa $9,000,000 nga agula drone oba yali balamu oba yali ani yantemyako ti story yino nti omusajja bamuwadde ekyenda motoka gundi y'amawulire nga ngenda ku TV ne ku radio nyakuba story abamuwadde sente z'abamawulire n'azirya yangamba Kakalamu nina sente okimanyi nti ye nangamba okimanyi nga nakukubidde essimu nekuyita ku speak oba either ku speak apartment oba waniga jangu ku room bweti nina storage njagala okuwa exclusive ojja kujja tinja kujja okimanyi sobola okuyitamu eyo room nojja n'osangamu ebisajja nga bina nga byesize oyiro w'ebiti bina ekikuba nembikuwa
nekuteeka n'obigwamu okimanyi nti ogenda vaawo aba tosobola kwogera kyenkukoze obulowooza kimu oyo omusajja namuvaako naye nga tosobola kukyogera konze kituufu naye osobola okyerabira konze sisobola ndeka ekintu kyali just brief nabandeka nesonyiwa omusajja kuba nagenda ndowooza ebigambo ebyo neŋŋamba naye mu butuufu bwe bankola ekintu akati sobola kukyerabira ate otyo kyogera kakati nze waliwo omuwala omanyi abantu tebamanyi tulina abatwagala ne baŋŋamba nti uno asula wano naye kati kaye kikulu oli munaddini kyobola nze ngamba abantu nti temututankuula nnyo tulina we twava ne tuyingira mu ddiini kyobola twakolanga bizinesi kakalaamu nze abantu ebyo biraba byenyumye byamaka yabu waliwo abasirikale abaafuna ssente ku nze era mwana kyali goliwaka kuba nze kye nayagalanga kitono mutwale nze njagala kange n'abakulu abo abasirikale yandeake kati alabye omuwala akwogerako akuserekerera nga woosulawa kaye nze kati kakalamu nze nyina ekintu kye nakola kankigambe kankyogere wano mu kamera ng'oli akulenaga nze omwagala atambula omwagala talina kugulu gwekimanyi kakalamu e Uganda awo omuntu bamutomera awo nga kakalamu bamutomedde nga bannange tolimanya osegedde ekintu ekyo kibula ffe twakolanga egundi naye nga amatu gatuli ku ttaka ne wootambulira n'engeri gy'ovaawo osegera kubanga kye nayingiramu nga nkimanyi kakati ekyo si papa kyeyakugamba kyekyo oyo chicken yeewaana n'ebbina lye kakalamu abo abasajja obalaba balina abaana kakalamu ngenda kugamba ekintu kakalamu abanyankola abavuga Uganda eyo babanzeire baani bamuzeyi Sabiti balina karakita baba atunula nga byokola omwana we abiraba n'agamba omuvubuka ono katulinde campaign oyo muzeyi Sabiti akulembera military n'akubira Damula naga bangambye gwakwasaganya bana abavubuka Damula nawa waliwo namyalo yabakwasaganya abo namyalo yani yavaawa bagenda towulira nti namyalo babadde bamutwala ebiseera ebyo balimu kati bagenda okuweyinga naga akankyekolere natumavubuka omwana oyo kyesolo mukola nti omukwata ku byebbina kijja kuwaawaza kyaleeta obuzi nti atambulira mu comedy store atera okwetikka nti waliwo ka video kenaye nga yeetisse omuwala nga waliwo amukwata bw'ati mulungi nnyo era nga wabbina mweru n'ebisambi n'avaawo naye yamugye comedy store te okukali bakutega omuwala anti oyagala nnyo amabina chicken ngenda kugamba kati eno video yeewaddeko obujulizi nti osobola okutta omuntu chicken okumanya bannange excitement kakalamu ffe tubadde basita naye ne tutakozesa bubi mitimbagano nze gwe neewuunya Kabaata chicken Kabaata si mukwano gwo kubanga Kabaata yakuwaddeyo kati gwe baba bakwetaaga baddira mulambo nga bagukanyugawo gwa muvubuka nga baleeta vidiyo eno nga bagamba oyo yatugamba nti asobola n'okutta omuntu ku lwa vidiyo gwe mwana gwe chicken ogenda kumaliriza bubi ekisooka amabina g'okuba abantu tegagenda kuwa mukisa wandiridde mabina go nga teryaku nze siri I'm not against your sexual orientation naye ebyo byokuba byolaga nti nooli bwakabi tokwatibwako osobola okukola chicken ebyo byokola ogenda kumaliriza bubi tu chicken nze nkimanyi okimanyi Kalimu iri gyagenda kuwa ssente kati ate kino kankigambe Kalimu tomumanyi abantu abakyasinza okusamira Uganda izi Kalimu gwe nandiyogedde yakafiirwa omwana sijja mwogera yampa neddiru ya university ye basamira batya kati nno naawe tokimanyi njagala tuyitako ko waliwo apartment obuli awo ekiva ku akashi yawo kupya nga babugulawo sente z'abagagga ziva wala kati gwe chicken tokimanyi kyolimu Kalimu agenda kuwa ssente nga tomanyi kyakweyambuliddemu kati kankuwe n'ekirala bwe muba muli bannakampala keera ssaawa 9 ku roundabout z'e Kampala
olaba obuliro obubeerako mujje mbuke nga abalokole abayindi we bajja munana kitundu nga saa 9 bakole buli round about nga kubeerako abayindi baba akavaawo nga abalokole bajje nekitwala n'emyaka nga social media tennajja abayindi basamize kati oyo mwana tamanyi Kalimu abamanyi Kalimu gwe genda obuuze Kalimu yaani ajja kuwa sente kubanga ayagala kwetaasa naye ogenda kumaliriza otya jukira kati oliko moro government ekulabula bannarweiso general reiso bakulaba bulala Kalimu azze agenda kuwa sente kituufu ogenda ku traininga era ogenda vuma abantu era ogenda gula emmotoka empya njagala Kakalamu tuliba wano ogenda kulaba emaliriza yoyo mwana egenda kuba mbi chicken toli wanjawulo genda olabe tubadde twogera genda olabe ko ono omuvubuka eyayimba olusuku lwa sementi where is he alimpa bambi kyalimpa aliriddawa ne ku Malala nkulaba chicken oyogeza Malala oyogeza maanyi olina maama wo oyogeza Malala oyogeza maanyi olaba gwaliko fena tubaddewo ke Kampala we've given Kampala ne Uganda ekimala nenga tebatukutte ku mabina tetu sindise buwemu tetukoze ebyo chicken kankubuli eyo video gye wakoze tebali kuyimiriza mu maaso ga mulamuzi ne bagamba nti oli mwana muto nedda wali otegeera olaze ensi nti osobola okutta omuntu ku lwa ssente gwe bali bakweta bakwejjako ab'NRM kyangu nnyo bajja kusuulira mulambo ngate gobaddeko guliko likeji gubereko bagukyusiza nga wabyogedde bajja kukyusa bati baddira omulambo ogwo baguteeke mu $5 bajje video nti enkyusa eno wagyogera eno enkyusa ya chicken wagambye omutwe ogukwata n'ogukyusa n'osindike engalo 2 mu nnyindo bajja kuddira omulambo ogwo bagusindikemu engalo 2 mu nnyindo bagambe okusinzira ku mulambo guno n'akatambi kano ono omwana yassa omuntu chicken kati gwe era nze Katonda kankusabire nkusaba bino okuva kati wakoze video eyo Katonda wakuyamba Kalimu ate bakalimu sente z'okweyambulira olowooza bagaba nnyingi Katonda n'amala akuyamba n'akuwa $5 oba 10 chicken nonya business gy'okola osooke okakkanemu ya massage kyagala ateeke sente za kati nayo massage ogiraba kati chicken yalowooza asobola okukola ekintu nga kya Best Hotel oba musajja wange wa Supermania Yusuf bali abantu bali connected seka ali connected kati gwe kankule olaba kati kankubulira ekintu kimu simanyi oba kino n'ekino kimanyi okimanyi waliwo omuyimbi yafiira ku Best Hotel ne babibikka ne bagamba nti babadde bamutwala Lubaga mbu n'agenda mu kiriniki y'ono simanyi anananananana oli wamukisa Best Hotel mu COVID yabeeranga nzigule nga bakolayo wa malaya kati gwe chicken byokola ziri business z'abasajja omulabaawo ng'emabega abamuliko bannyindo mpanvu bati Best Hotel yakolanga mu COVID ye hotel enimba malaya babajja mu nsi erinaanyeewo tebabakwatako kati goli awo weeteze mbundeesa abawala ne bakola gwe bali kuyoola maama wajja kujja akaabirye mu maaso g'abantu nga teri amusaasira nalaba maama wali eniskini bwe nti nankwasa ennaku nga wali abazinze emikono bati nga babuuza biri byabadde akola maama we nga badde tamubuulire kaye bannaye mbabuulire naye kamalirize mbegayiridde tonyizanga saidi y'abantu woba olina ekintu kyokola werekereyo abantu abali kutaasa ku tayimu esembayo nja kukubirako ku maloboozi g'omuntu omu yampeereza nga nina interview gye nkoze gayi yampeereza ebintu simumanyi waliyo keyo n'ayogera ebintu naye agwalumiriza ekintu yakikola myaka nga 5 emabega oba 10 nga n'okugira n'okwenenya yeenenyezza
gaye nawireza amaloboozi nempuliza amaloboozi nemudamu ekigambo kimu kaale nagamba kimanyire ddala ti omuntu gwoliko esirikyenengamba abantu nga neyakikola asobola okuba nga akyerabira. statement gyenkutte nti asobola mamawo okuvayo n'alajana nga tewali amusasi genze etunda bweti gwe kakalaamu nze Saimo Kawalata olunaku lwe yalaba nga Bishop Lwanga nkubidde essimu kata tuleme kukola interview gomanye ebyo bituteminze ka chicken toli wa kitalo nti gwa kyasoose okufuna sente mu social capital goyina ekibuzo kiri nti gwe ndaba abakubira be baani ku byokola kakalaamu toluzinga nga trust y'abantu gemaanyi tugenda kulaba maama wa chicken one time nga akaaba nga bamutunira bati nga bakola bati video netambula naye nga bamukeneka abantu twatambulanga nabo abantu abawagiranga isima nga akyali awo abantu abamukubiranga amasimu nga tanabakufa abantu benategeerako bakyalibe nga bali awo olunaku lwe nakola dduwa nga tuli mu kusonda sente z'edduwa lwe nategeera ti ensi eri beyond ku kye tulowooza Kampala awo nakwata sente ezitaasukka 27,000 naye nga waayita mu kibuga awo nga isima afuuka isima yewaffe abantu abali ku Bulaaya kuno okumanya ne decision ezimu wentuuka ekiseera ng'ensi enzikakanyiza ngamba naye wano waliwo ensonga lwaki abantu bali wano abantu abali ku Bulaaya kuno basonda miliyoni 9 obanga mu plus mu nnaku nga sente zivudde wano ezakola dduweeri naye nga mu kibuga waliwo gaye ali awo yali alina kusimaze kooki biki yatuwayoko emitwalo 10 abantu bonna abapikanga omusajja ebyaddala mu Kampala saalabayo muntu akwatiraga zizino naye nga isima ne chicken wo batula boti mu minzani no babala ku social capital ya isima je yayina isima nempaje ya farm oyo mwana akyasaaga nze chicken anti beyita bato munnange bo tebakula ense kukuza fe kati mutunulire naye nze chicken mama wa chicken nkulinze olunaku lwogenda okujja ensi ekutunire bweti ngekukeneka era bajja kukeneka kubanga byokola onyiziza Katonda onyiziza kakalaamu teriyo muntu azadde baana asobola kulaba bintu chicken byakola nawagira omwana oyo ekizibu ky'omwana oyo ye waalaba numbers video gyakoze alowooza w'amaanyi nedda bajja kulaba balaga leero yatuwemudde kikyako yono katwe nga olwabirabira eno musaidi tebakwagala katugende tweyongereyo leero tunakwatagana wiiki ejja takumira mpira abankumire babaye The Answer Channel, a solution to every situation.